Batewe proposingidde mu bandi ya Abeeka Band. So ko batuwe so that Saymore can get inspired. Ndaba gwe kutta. Emnagwe inspiration yekutta. Yagaliza banno. Kyembagalako. Mukola gwa kwagaliza. Ogenda sirika. Oh. Yakazanya. Mama nyabo. Onzise. Bambi obitunuulira bwoti n'ogamba Mukama Katonda yimusa omukono gwo Mukama Katonda mu bbanga ekintu kyo buli mukazi akyagala ribo shikata ya mama buli mukazi gonna mulumu munungu musabidde mu linnya lya Yesu Katonda omulamu peace diani kwata ku TV kitole mu linnya lya Yesu kakali kitweke kitola no akikanyuze nange kakali no munange ebintu byensi bizibu kati abakyala basinga abamu abawala ate munange kibagamba nti ebyo byonna birungi naye kakati mbwa proposing le mbwa ntwale nga nti ndi buwenzeka awali wabameka oyina kuba wabameka ngende ekisaya kimmanyire nga ndiyonzeka. After all, men are good people. Go and enjoy your marriage. Kati nze yono obawulidde abali ba kisa yenze abo. Bana abafa essanyu nga bakubendu ebanze ng'alinganga yego bagenda okuyiti abafa. Muwagirako munamwe nti agenze kati asajja bakabala bekufa abasigaddewo. Nze n'obuzibu nze sisukka. Ne wemba ndi musanyufu atawo situuka. Kati olaba nze kati bali mu ssanyu lyabwe bava. Nedda. Bagenda mu kitobero ngemba oganireko bwe. Kati olaba inze ekimpiso w'omutima omubi. Inze peace na pijja primu ojja kutola mama Paulo omutima. Kati kangambale kati ngaba abantu bana ne tutambula ffenna ne tuyita ku bavubuka katugamba oli awo toli singo ebiseera byo nga tonnabafuna. Waki onjijika nze gwofiirako bakusasulidde wano omanya bakazi basasula amaje g'okuttaka ne mubeeraawo kati we tuyitawo tetumanya muvubuka atunuulidde ani ate bambi buli omu abaako amaaso ge galabe ne ngamba nesinga Saymore kigamba ku nze ngalabe piisi takulinako kati piisi wakeera ku makya omusajja n'amugjawo gamba tukubendulwa kamala we tumuwonye kati nga mutandika tambula basatu oba oli awo nga ne mwana mama Paulo bamututte nuka tumuwonye omwala oyo webbina buli omu gwadde atunuulira agenda musigala abo asigala abo mbandi awo nga nange bantutte puli nasigala yeka ne peace mu group n'osooka okugenda sitaani aba alina ettima ekisinga obukulu waliwo atatera kuva mu group nga yalina obbeera anti alabirira abaana baffe gwe tulekera abaana nga era batandika mpola mpola hafi lero genda kukola sigenda katulaba nze ebyokumasenge sikyagala genda nze ndimuko nkwerezeeko kujje ne banne kati osooka kukkiriza mpola nogenda okulaba so nga gwasigaza abaana otandikidde ddala okusigaza abaana. We know this Christmas tulinamu enteekateeka our husbands are taking us nogamba nedda baana baala bagala kummanyiira kati ate ekisinga okukuumirawo awo otandika olina level kwotuuka nga naawe bakadde tobaagala n'abavubuka baagala ebirifulesi. Bane wamma abewangulidde propose abewangulidde fumbo eno weekend nga mugenda kubako kyemukola bane tubayozaayoza
n'olaba omukatingo oli kavubuka oli ku scaboot ninkagamba naawe ndeka ana baabali olimu yiya ana baabali bane twafiiriddwa producer skills on the beat